بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. وأما الحديث الرابع حديث يوكنا ممليانغو كنوكتوليكو عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات. حديثي يوكنا مجانغو كنو إذا صحابي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيتوا أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم مورزا ومبكى صلوات الله والسلام عليه يورز النبي مياك كومي ميلان بيلا يعني ميا حديثنا غامبا قال غامبا إنكم لتعملون أعمالا مزممwe muyina emirimu gye mukola. Kino Anas ibn Maliki yali akigamba abantu be yawangaala nabo oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi Muhammad Anas ibn Maliki yawangaala emyaka 9 beddu na nabbi amaze okufa. Yawangaala emyaka 9 beddu. Kati mu bbanga eryo ery'emyaka 9 yalaba ebintu bingi nga bikyuse. Yalaba enkola y'abantu ng'ekyukidde ddala okuva ku nkola basahaba gye baaliko ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati kyebabaga nti innakum lata'maluna a'mala, mazima mmwe muyina emirimu gye mukola. Hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r, nga miwewufu nnyo mu ndaba yammwe okusinga n'oluviiri. Muyina ebintu bye mukola nga biwewufu nnyo, nga mulaba temuli ng'amaaso gammwe gabiwewula n'okusinga oluviiri nga temubiraba mu buzito bwonna. Agamba nti kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min almubiqaati, naye nga ffe twali tubibala ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama min almuhlikaati, nga biri mu bintu ebizikiriza. Almubiqaati maana almuhlikaati, ffe twabibalanga ku mulembe gwa nabbi ng'omuntu bw'akola ekikolwa ekyo aba azikiriza. Twabibalanga ku mulembe gwa nabbi nga bizikiriza, naye mmwe mubikola nga biwewufu mu maaso gammwe temuli. Wadhalika litaghayyuri zamaani, olw'okukyuka kwaki kw'omulembe. Mulembe gwakyuka, gugenda gukyuka mpola mpola mpola, kubanga omulembe gwagenda gukyuka okuva kubeerawo kwa nabbi. Kubanga basahaba abawangaanye nabbi, nabbi yabasomesanga naye nga bonna bakotese n'emitwe be bati wa ka'anna ala ru'usihim at-tayr, nga bonna balinga emitwe gyabwe giriko obunyonyi, nga nabbi wabagamba subhanallah, amaziga gabayitamu, nga buli saa baagala okujja bawulire ekyo nabbi kyabagamba, nga bawangaalira mu mbeera ya kutya Allah, buli kyonna Allah kye yagamba nga bakyewala, bagezaako n'okumubuuza ebimu nabbi kino kiri kitya, basobole okubeera nga bakola ki, nga bakyewala. Kati sahaba abawangaala bagenda okulaba buli mulembe gye gweyongera ogenda gukyuka. Era olaba ne Bilaali mutabani wa Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar yalina omwana bamuyita Bilaali. Yamugamba taata omulembe gukyuse. Kubanga ibn Umar yatuula ku mimbali n'abagamba temugaana abakyala okujja mu mizikiti, muleke abakyala bajje basaale, kubanga nawulira nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akitugamba temugaananga abakyala okujja mu mizikiti okusaala. Kati mutani wa Abdullah ibn Umar n'amugamba nti muzeeyi, tugenda kubagaana, omulembe gwakyuka, si bwe guli gwe twaliko. Omulembe guno gwakyuka, naye ebyaddira wakati we ne Abdullah ibn Umar tebyali bulungi. Sahabi agamba nti fasabbahu sabban, yamuvuma oluvuma ma sami'nahu yasubbu ahadan qat, etumuwulirako ng'aluvuma omuntu yenna. N'amugamba nti aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nkugamba nabbi yagamba temugaana abakyala okujja mu muzikiti. Watakulu nawe n'ogamba lanamna'ahunna, tujja bagaana. Riwaya endala zigamba yamwongerezaako ekigambo kiga nti wallahi la ukallimuka abada, sigenda kuddayo kwogera naawe olubeera n'olubeera, siddayo kwogera naawe mutabani we, sigenda kuddayo kwogera naawe paka lwoli. Kugamba nabbi yagamba nawe n'oŋŋamba tugenda bagaana. Idhan kati Anas ibn Malik agamba nti mukola ebikolwa ng'ebikolwa ebyo biwewufu mu ndaba yammwe n'okusinga ki
oluviiri naye ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetwabibalanga nga biri mu bintu ebizikiriza. Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala agamba mu bintu ebyatandika okulabwako oluvannyuma lw'okuvaawo kwa nabbi abantu batandika okulagajjalira esswala ya jama. Fakad kana sahabatu radiyallahu anhum, ate nga basahaba ba nabbi bo baali la yatakhallafu ahadun anha illa munafiqun ma'lumun nifaq aw maridun ma'dhur. So nga ate ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam basahaba ba nabbi baali tebaleka swala ya jama nga sahabi bwe yagamba nti wa hatta batukukwatanga omusajja nga mulwadde ne bamuleetera wakati w'emikono gy'abasajja babiri ng'ono amukutte eno n'omulala amukutte eri fayuqifunahu fi ssaf, ne bamuyimiriza muki mu layini era asaale jama. Wala yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sahabi agamba nti teri muntu ku mulembe gwa nabbi atajjanga kusaala swala ya jama okujjako nga munanfuusi wa lwatu, ng'obunanfuusi bwe bumanyikiddwa. Naye kati tunuulira engeri abantu gye balagajjaliramu esswala ya jama. Ennaku zino nasanze n'ekipya ate luyemabika tekibaddeewo. Emizikiti kati ennaku zino gye mpitamu nsanga baleese suturu mweziri. Suturu jamu sitra. Sitra bino bibateeka mu maaso ng'omuntu agenda kusaala sitra. Nasanze emizikiti ati kati mwebiri abantu baleese eyo ekyo nakyo baba kijjeewa. Abantu baleeta seeka wamwe tegiriyo tezinnajja. Bino byoteeka mu maaso ng'osaala sutura. Kati miziki za kyasi mpitirivu zijjudde. Wa hadha yadullu ala kathrati almutakhallifina an salati aljamaa. Ekyo kiraga buyitirivu bw'abantu abatasaala jamaa, kubanga buli omu yeetaga sitirira eyiye. Katwalabe bayitiridde tubakolera suturu, buli omu kati alina sitira, tetukyeragisa zinoonya mu miziki mweziri. Ekyo nakyo baleese kipyati kati. Ezo zaagala kufulumya ezo zijja tuleetera obuzibu ezo. Kubanga buli wakasimba wali nolya akasimba nolya ne busimba layini nabwo ati kati ekyo simanyi bakijje lulite kibaddeewo kizze mu mwaka guno ate kati nakyo kati obo nabo bujja tutawanya obujja mu mizikiti batandika obutubuuzaako tekafatuwayo okumenya sitira eri etya bwengimenya kiri kitya bwenjokya kiri kitya balina tutandika kubuuza suturu ezo ze mwaleese buli eyo nabisanze eyo gyasimba layini emizikiti sadi yendejja eyo watono woosanga kati nga temuli muzikiti gulimu ki awaffe gyasimba layini ezo suturu. Muzikiti ku muzikiti oyi yayinisiza imaani n'akola ezo gona ezo gya mu kasonda alinda mpeera z'aba mutakhallifina ani salatu aljamaa. Abantu abatasaala jamaa ibo baafunako empeera. Yaki bwe tuba tusaala jamaa ne imaamu ezo tuzaagazaaki nga tuzeetaaga lw'abayitirivu ba busaala leeti batajja ku jamaa. Naye wamma bwe wabeerawo jamaa imaamu asaaza abasiraamu tuzaagazaaki zaagala kuŋŋaana ne tuziteeka mu kabokisi ne tuzifulumya mu butuufu. Nze sizaagala zezansanyusiza kubanga tezibeeramu mu mirembe gyonna egyakulembera. Tezimanyikiddwa mu byafaayo nti mwabangamu akasonda ka suturu we bazitereka mu muzikiti mulimu buli agala sitira uginoona tebiriyo mu muzikiti. Tona muzikiti gwa busiraamu ng'osanga mu basalafu nti mwabeerangamu akasonda k'ebiri nankani ebiteekebwa mu maaso ng'omuntu asa. Naye kati baabikoze la ilaha illa Allah. Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah yagamba على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل أن الناس في عهدنا. شيخ ابن تيمية قال وابلا تابا أنتم من ينبغوا فيه صاروا يتهاونون بالصلاة نفسها لا بالصلاة الجماعة فقط. شيخ يقول تاتنغوا فدك الصلاة الجماعة أبانتكم من ينبغوا فيه قنو نوكولا جالي الصلاة الجماعة باتشفدكو الصلاة ينيني بانجي تباجي سار yenyine eswala bako bya jamaa muntu kutasala jamaa yenyine eyiye yawali awako kwazina muzikiti benaga kanjesazo mulema natula nagwa munalaba mawulide agenda okugavaako sawa mukaaga ngaakoye olaba abantu nga alina eswala za nnakunya eswala za nnakunya ngazirina tanazisala nnakunya tanazisala era yasobola okuba nti swala zennakalika sizijjukira kati awo nkole ntya waliwo yabuze kiki swala zennakalika zo sizijjukira naye kati nkoze ntya ogenda kale wali mbadde mutuufu obwavu bundi bubi nga sirina budde busaala naye kati sireka munye ssente kati nkole ntya eswala ezo zibadde sisobola kuziwaamu ssente ezimu nziweemu ssente abo nabo webayagala zisasulamu ssente. Abantu eswala zennyini eza jama abamu bavudde ku swala za jama okuba nti tebajja mu mizikiti kuzisaala wabula n'eswala yennyini tebagisaala. Ati kyobola nti ebigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala biyatuteezaawo eswala zino tuzisaale
atusanguleko amazambi agabadde wakati w'essala zino zombiri abantu abamu tebabifuna kubanga dhuhuri tagisadde asri tagisadde magaribi tagisadde kati alinda agende katazisaale lumu kati ekigendererwa Allah kyeyateekawo essala zitusanguzeeko amazambi yona ddeeko zisaala olumu takifuna kubanga Allah ateekawo essala nga imaamu asadul ulama Izz ibn Abdussalam bwe yagamba wa min ajli dhalika ju'ilat awqatuha mutaqariba ebiseera by'essala byateekebwa nga biri kumpi liyatimmu al-gharad ekigendererwa kyazo kisobole okukola kituukirire osobye wano kati wano obukuyiseeko osaale essala endala Allah abukusanguleko okuviira ddala ku wuzu nga bwe nabagamba hadisi endala ya Uthman yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man tawadda'a omuntu yenna bw'afuna wuzu fa ahsana al-wudu'a wuzu ye n'agirongoosa bulungi nnyo kharajat khataayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti aw tahti adfari Nabbi yagamba nti omuntu bw'afuna wuzu ye n'agirongoosa bulungi kharajat khataayahu min jasadi ebisolo bifuluma okuva mu mubiri gwe hatta takhruja min tahti adfari ne bitandika okufulumira wansi w'enjala nga bimuvaamu kati gw'ofunye wuzu emu ng'ozza waka yegenda okusala dhuhuri ne asiri ne magaribi ne isha ne witiri aweebaka mungu asaasidde zisadde mungu akusaasidde ozisadde mu nsaala eyo ala wajihin ghayri almashru' mu mbeera Allah gy'atalagira era bamanyi baali bavunula aya egamba nti alladhina hum an salatihim sahun bagamba mulimu alladhina la yu'adduna as-salat fi awqatiha mwekyo abasaala essola nga baziragajjalira muyingiramu alladhina la yu'adduna as-salawati fi awqatiha abantu abatasala sola mu biseera byazo seeka yasingana omusiraamu namubawulirako wanedda yamulabira ebbanga mu muzikiti wali ewaabwe wasaalira saawa nnya buli saawa nnya ku makya avuga bodaboda ng'ajja n'asaala mu muzikiti seeka nga akyalimu paka seeka yamuyita n'amuga nti naye weebaze Mungu Allah yakuwa ebbanga lyennaakamala wano buli munaku nkulaba ojja mu muzikiti ku ssaawa nnya n'osaala solati duha weebaze Mungu n'amuga nseeko gamba nsaala duha mma nsaala subuhi nafa nsaala duha mma nsaala fajiri nanga oba osala fajiri zisaala obudde kati naye Mungu yagimugondeza agamba nti Mungu yangondeza subuhi kunnya bantu basadde ne bazuuka ne bagala bakola kati yasala sawa Anas bin Malik radiyallahu anhu agamba mu hadisi eyo ku mulembe gwe yawangalyako nti abantu bakola ebintu nga balaba ebintu ebyo biwewufu nnyo mu maaso gaabwe naye nga ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti bo baabibalanga minal mubiqaati nga biri mu mazambi agazikiriza mu byo okulagajjalira okusaala wakadhalika aidan algishu fi ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallama lam yakun ma'rufa okuttirira okukweka ekintu nga kungulu otunda kirala ne munda kirala mulembe gwa Nabbi kyali tekimanyikiddwa nnyo era kyobola Nabbi bwe yasiŋŋaana omukyala oba omusajja nga atunda entuumu y'emmere nga kungulu nkalu Nabbi yagiyingizaamu omukono bw'ati agenda okugyayo omukono gwe nga mubisi naga nti ma hadha ya sahiba ta'am obange nanyini mmere kiki kino namuga nti asabatu samaa'u ya rasulallah emmere yange Nabbi enkuba yagikubye tinavudde njagala ine embisibisi ngiteeke eno munda kungulu njiweko akakalu sobola ogitunda Nabbi namuga nti man ghashana falaysa minna omuntu yenna attirira si wa mu kibiina kyaffe si wa muffe okuttirira olwaleero kuli mu buli kintu kyonna من الناس يرون ذلك ويؤدون ذلك من الذكاء omuntu attirira ennaku zino bakibala nti mugezi muzibu sajja amanyi okutega okuttirira kati akikola gwe bagamba mugezi sajja mugezi kubala battirira ebijanjala atunda bitaweze emmotoka atunda nkadde aziyita mpya amasimu makadde agayita mapya gwe bagamba nti musajja mugezi amanyi okubala maali amanyi okubala business yuaduna dhalika min adh-dhaka bagamba yo mugezi era atakikola yuadunahu min aljuhala bambala nti oyo musiru wonookola ono Kampala tewasoma bupande ng'oyingira Kampala ndakuzzamu ebyo ono Kampala tujja kukola wano bakulemye naga wano baganye bakuyingizaamu omutimatima ogwo naawe otandika okolooza mu Kampala ddala olina kubeeramu ng'okyanga olina kubeeramu ng'obba budde olina kubeeramu ng'oyiyayiya okuttirira yaakhi waman yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyam Nabbi ngati omuntu yenna ali kumpanya akantu konna agenda kujja ne ke yakumpanya kunaku lwenkono buli konna kukumpanya waliwo ennaku zino abakumpanya bakara z'abakyala bakara nayo ye mugishi
n'ogenda okuwasa omukyala n'obagaa njagala muto atabira akona musajja ne bamugaa tumulina ne bakuwa omukazi nga bikira naye nga yakazaala abaana 4 bikira n'omufuna yasinga kayiira mu abasirika ennyo muwedde bakaala bazizaawo zinawuliako omukyala ng'anyumya naga kinnanca muno ekyayiseewo bakifunidde olulenzi luto era munnange olulenzi lwakisanze mbeera naye nga kinnanca kyaffe ekyetunda kirina n'abaana 3 naye olulenzi lwakisanze mbeera twali mu mmotoka ngaoli abbirako munnaakaaba nimuna ekinnanca kyakakubya akaguwa kyafunye olulenzi nga lwagala mbeera nanca n'ayitawo Allahu akbar bakaala nazo bazina mugishi bazizaawo oba bafako oba babeeranga bazizaawo la ilaha illallah bwe buli kyoyagala bakikola kati buli kimu kiri mugishi kumpanya China ready made ninga katwe made si China omukyala mukulu ayina emyaka 47 ayina abaana 4 n'omusinga ng'ali bikira ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin qad wa man yaghlu yati bima ghalla yawm al-qiyamah idha tabbaqna hadhihi al-aya ala hadhihi al-mar'a agenda kujjanga yakumpanya bikira Allah yaganti buli ali kumpanya agenda kujja n'ekye yakumpanya kiwakumpanya kyogenda okujja nakyo tuliraba kiyama kyabyewuunyi tubula Allah gati wasaatu adha wa amar Allah gati ekiyama kizito ate kikaawo omuntu agenda kujja nebikira nga yagikumpanya naye yagikubamu gundi ekiwaani la ilaha illallah abwe bali bani era tebwemonkolera ku bantu gwe faizo mboyagala muwala bikira ebyo byokunonya bikira biveeko nonya muwala cha Allah bwomufuna genda n'oyo naye bonesibwa ku bikira nazo bazikola ne baziteekawo kati ati fake nabisola machaka man gashana falaysa minna abantu bagasha ku mirimu gyenye mibiri nibagikyusa kati abantu ku mulembe guno bakyusa buli kintu kyonna subhanallah waliwo amakerendo omutugamira envini zivaamu envi neziviramu ddala zemuyina mukwano gwange agajja Dubai envi zino zivaamu makerendo ogamirira emyezi 3 toddamu kulaba luvi paka myaka 7 yanga gwesteeko ddawo okaddiwe bwe tukyateta era nga zze buto namusanga ali mu kiwale kimpi namusanga ku fire brigade ng'atambula ali mu kiwale kimpi emutunula muntu nga temuli wadde akavi nagudda ku ebyo ebyekyalo nagana amakeri nabadde nga twalidde mukwano gwange ali awo obubazimba badde nga mutwalidde naye yagantuma okuva edduba miramukimakerendeze envi temuddamu nga zigenda ng'odda buto eyo naye ogishya eri awo ng'otiba kitwala gw'ojja kusemba abantu beekolamu omulimu balina waaka abantu beekolamu omulimu buli kantu konna kati geshi tebakyakirabamu buli kintu kyonna tebayalabamu ebintu ku mulembe gwa nabbi ebyali bizikiriza ng'omuntu ayingira jahannama ku mulembe guno bw'otobikola gw'osemba nakyo la ilaha illallah tugenda kuddawa n'abasajja nabo bwe batyo nabo balumba obwana bw'abeegi naye ng'envi bazikwese bukwesi n'amakerenda ebimu ku bintu abantu bye balagajjaddidde nnyina ennaku zino ku mulembe guno ne batabifaako nnyo Sheikh Bulutani yagamba al-kadhib okulimba abantu okulimba bakyakulabamu ng'ensonga okulimba obulimbi okulimba era olyaganiseka mungu asasire ku ssimu zino ani atalimba ku ssimu kyo abantu bakyogeranya ani atalimba ku ssimu abantu bonna balimba ku masimu okulimba min al-kabair wa inna al-abda la yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhab omuntu asobola okulimba natandika okwemanyiza mpolampola okulimba ne bakimuwandikako ewa Allah nti ono mulimba wasayuhsharu min zumrati al-kadhibin era ajja kuzuukira mu gurupu y'abalimba mwajja okujja ng'ali mabega nga naye asimbibwa ali mu layini y'abalimba okula ekintu n'okiremerako bwoti mpolampola Allah n'akigamba mumuwandikeko nti mulimba abantu batukana okulimba ebimu nga tebyetaagisa
just kulimba olw'okwemanyiza kwe waliwo ekinga tekyetaagisa kulimba ng'omuntu omugamba ndi nateete n'amanya nti oli nateete n'akola ebirala n'amanya oli nateete naye omugamba ndi katwe kati byabadde agenda okukola fatafa'attalat hadhihi al-umur byabadde agenda okukola nebikola ki nebifa twali wano ku immigration musiraamu oyo namwogerako n'agamba omusiraamu ng'amukubidde alijjinja n'amugamba oliwa n'amugamba ndi mabira paamu obudakiika naye wano mutanafeya we yali nga naye mmotoka mwendi n'amugamba ndi mabira ng'ali awo mulala twali eri mu kikajjo nga tujja n'amugamba ntuuse wandegeya mu kikajjo eri waffe ntuuse wandegeya tiba kyekiraba muize kulimba okulimba mwe tutambulira oli agati mwe tutambulira okwononera program zinsonga wahattanga bamanyi bagane bwe baswala ya sunna nga bamanyire okusala salati duha naye ng'olina endagaano n'omuntu bweba endagaano ya salati duha bibiseera byebimu bakonye omuntu n'endagaano tosala salati duha genda otuukirize endagaano gye wakoze n'omuntu waawufu bil ahd inna al ahda kana mas'ul wa awfu bil ahd Allah gamtuukirizanga endagaano kubanga endagaano egenda kubuuzibwa buli ndagaano yonna gy'okola Allah gy'agibuuza kebere yakusinkana muntu sinkane ku ssaawa 3 gwe n'otandika omumupalapalanya endagaano zemukola zonna ez'embaga Allah gy'azibuuza tujja kujja ku 8 ne mutuuke 12 waliwo yayaga 7 nange nga kwendi nga tugenda Kasubi ne tutuuke ewe ssaawa 6 ze yatugamba tuveewo Kawempe n'atutuuse Kasubi essaawa 12 nga tuli awo alinda nti babbombo mulindeeko banyinaze bajja twatuuka wali e Kasubi basseeka abaali eri nga bonna bammanyi nali ku namba 3 ku basonga mbeera bali mu kalayini oli omwogezi n'agamba senjalwa tubakole tutya saa 12 ekikanga 2 nga tulinyingira ekidaala yabagamba ajja ku 8 eyo ndagaano Allah gy'agibuuza mugamba abantu 8 n'osombera munna abantu 12 wagamba 8 n'oleeta abantu 12 n'oyongeramu 120 8 n'oleeta 12 omusajja n'abatunuulira nagati bano bali kukiba abantu abo mubakalirengamu kubanga baleeta omuzannyo eyo ndagaano mufune omutabulijo omulungi oba omuzikiri kalenge ayimire wali ku mulyango abale abantu 8 bagamba basigadde mugende tujja basanga nateete ekitali ekyo bajja tutabulanga abasigadde mugende nateete ku kisaawe tujja basanga awo tuleeta omugole mubasanga awo mudde naye efujja eyo libaleeta terijja kukola mu busiraamu teririyo okukwawukana ku ndagala mufune omutabulijo omulungi ayimire ku geeti abale abantu omukuomu oba omugole asigale bwero asigaleyo bw'aba yewo 81 agali tumuwanyisaamu buwanyisa bwe kiba sente asigale wabweru sama ekola nga amaana etuukiziddwa omugole kageza n'abaga yewe 81 ng'omuga tukuwanyisaamu buwanyisa ani avaayo agitwayo avaayo bakisitu lwaki mayiza aveeyo bafaiza afuluma ng'omugole ayingira naye kitali ekyo abantu bo bakola fujjo balowooza mbu ensi bwetyo bwetambula kati Anas kyagamba abantu bannayo omulembe gwakyuka abantu bakola ebintu nga balaba mbu bintu ize naye ku mulembe gwa Nabbi twabibala nga bizikiriza nga biyingiza omuntu omudo mu byo mulimu okulimba okuttirira okutunda ebitali bituufu wakadhalika shekhe yagamba n'okubeera nti abantu baawukana ku sola za jamaa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh